ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. So enyimba zikubwa bakubanga ebiyimba emizimu nejimuka nejimuka naddala ezo ya secular music. Oyo bamukuba abaana ne bajjamu enguyi, abaana ne balaluka eyo ku mwenda. Kitabuka nnyo ku 8 kitabuka 8 eyo mwenda. Yes. Naye nga wali engombo, wali ebintu filth. Ensi ya sitaani eri nkyafu nnyo 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 nnyo. Ng'abantu babeera wali nga beewana bye bakola mu buliri. Sikolemba. Babeera wali nga zemboozi ezinywa omwenge. Benyumiza bye bibanyumira. Ate nno nga babyogerera waggulu bwe bati. Nabeeranga mu community eri n'entunula ne nga mwayinda wrong size. Nga ndabira ddala siri mu safe place nga naye nyina ekyokukola. Ng'owulira omukulu w'abanyumya tebabikkako yadde. Gwokwatibwa n'owaswalo kati omusajja ono. N'obyewoma ebigambo weewoma byewoma wabikuyita eno wabikuyita eno. Benyumiza. Ogera agagamba aganene bwe gati galinga mizindaalo gya Paulo Kafeero gye yayogerako. Nga mbeeramu eyo situation ningibeeramu, naye nga buli wentuuka ewaka nga mpulira ennaku. Nga ndaba nyina gye nyina okubeera, nga ndaba life nagikooweeyo kubanga nagibeeramuko. Nate ngolaba gy'odda. Nga ndaba gye nzira. Jjukira ffe twabeeranga mu bibala Sami ng'okiyingira ku nnyezi ekiro n'okivaamu enkeera ku 6. Ez'emisana. Wayingidde nnya. Ez'ekiro. N'ofuluma ku 6. Ogw'emisana. Nga bwakedde ne bukya ne bukukikeereramu. Nga muli mu kibala we bukya bwe buti akasana kaba kajja ne muggalawo ne mweggalira. Temwagala kasana. Kabookye. Mweggalira akoowa yafuluma n'alinnya boda paka waka. Banna. Anti oba osiibula bwoti nga wabaawo ayingira omugagga yaziteeka.
oba osiibula bwoti nga waba waayingira n'osooka n'okuba ezo n'osooka twaliko emyoyo Sami nze nkubuulire nanywanga omwenge nga simanyi how much ekiro kyenywa ewaŋŋamba sigwe jjukira nali yes nali musamize ejjukira nali najjula emyoyo nga tunywa nanywanga n'onywa abasajja bonna nogenda okutunula ng'oli wamunywedde yagweddemu n'oli nga tewakyali asigaddewo n'ogaagano wano kanveewo tewakyali waliwo natuuka nga mu kibala nga buli gwotuukako buli gwotunulako akumanyi oli muyaaye nga tokyalinawo katale ekiwala kyanywa ekyo kyanziba anti omala omunywa walaba nga akebera waleti atandika okukebera atandise okwebalabala ng'omugambo waaye njagala bbiya esembayo emu abalamuola agenda okweba talinaamu transport nga nkwata ecupa yange nga ngenda ewala oyoba mutadde oba ogenda kunyongerako ki kati yeyo life gye twakolanga ki gye mwakuliramu gye twatambulirangamu ebiseera ebyo nga tutambula according to mwoyo ogwali gufuga omwoyo ogwo ani yagwogerako I think Paulo omwoyo ogukola mu baana abajeemu abagaana Kristo gwegwo omwoyo gwe twatambulirangamu kati waguvaamu kyokka olaba ono kyokka ndaba ono gyanziza ebiboozi byebyo byakwewaana tewali future byakweraga nze namala nga beera wali yenna ntunula n'ogamba naye nkola ki wano naye ng'olina amaanyi agavaawo nenkya nodda weetaaga power to go back okuddayo wali we wabulira weetaaga amaanyi ag'omwoyo ate nga ofunye oba naakuyambako kubanga nze nafuna banyambako bambi naye n'amazima galiwe gati omuntu abuze yeetaaga amuyambako kubanga kitwale nti oli mu kuvuga okutta ekkuba ekyamu olaba totuuka weekanga okubye ku ŋŋombe n'oyimiriza emmotoka omuntu oba emmotoka oba wa booda wange tudde eno gye ndaga watuufu nalokagamba wabuze dde oli ku Hoima Road aye ng'olina kugenda Mukono ogenda wa oli ku Kyemasaka nedda nekkubo kati ate olina kudda Kampala kati ddayo wali e Kampala osale osooka osale wooti so weetaaga omuntu akuyamba tolowooza otherwise you keep going ate olaba era n'okubula because twali tutegeera nti senga twali tutegeera nti tubula tetwandibuza naye obula tomanyi era okwata bukwasi olaba gundi zino waliwo akagundi Google Maps bana akaba kakulagirira kayinza okulagirira take left gwe n'otakwata left olumu n'okamiisi ne katuuka ewalala ne kagamba take left kubanga eryo kkuba ddala nalyo n'otakwata ne weyongera ne kagamba make a U-turn n'osigala ng'ogendako nga kasigala kagamba make a U-turn kati onoyo mwoyo omutukuvu bwatyo bwabeera akugaba nekomawo make a U-turn nga naye osigala ogenda paka logana naye olaba eddakiika zeeyongeramu we baŋŋambidde okuvugira eddakiika 15 gamba buliwo kamiisi nga wali nga kweyongerako nga 5 nga ndi mu ssaawa kweyongerako eddakiika nga 3 kugenda obadde osigaza eddakiika 5 kutuuka ogenda okulaba eddakiika 10 awo oba totaninga back oba olina kutaninga back bananga ababulamu enna tetubasalira musango nze yabula munnammwe naye nga kati nazuuka mukomeewo gye mwabulira muveeyo abantu abajja kuno e Uganda naddala bava mu diaspora mutuuka nnyo wano ne mugwa mutuuka nnyo wano ne muddira ba ex bammwe be mwasiibula edda nga temunnalokoka ne muddayo mukomeewo ewa Katonda mufune abasajja bammwe abatuufu ewa Katonda no waliyo abasajja Sami egyebali okimanyi kangu ande tetunnatuukayo naye nagenda nentuuka nga olwo nkomyewo emyezi gino okomyewo si gino giri nedda ŋŋamba
wali omukaaga omukaaga kati nkomyewo waliwo nakulabira awo kubanga natuuka nesetinze neŋŋamba nyina ogenda mu kanisa ketonye kagwake ate nga mmanyi olutalo olwo lwensooka okukulaba yali Saturday nga mwasuze mu night prayer. Era kati nali ojjukira buli Friday Saturday muba mugenda gye byakubidde simanyi waliyo band simanyi eno waliyo kino eri waliyo kino kati natandika okugamba wentuuka e Uganda ku luno ngenda kwesetinga mbeere nga ngenda wa ku church ku kanisa ewali night prayer wenkola ki gyolaga gyendaga kati that Friday wenatuuka oba natuukanga ku Valentine actually natuuka ku Valentine tugenda out then Friday yaddako ninga nyina ogenda mu church nyina ogenda okunoonya ki Katonda jjukira Friday tosobola kubeera mu nju naddala wano e Kampala lwaka nkati njibeerawo naye era mba njagala kubeera mu kanisa nenga Friday nengenda nenoonyawo kanisa yafaawo okumpi nga waggale neŋŋamba nalaba mukuye kanvuge nenvuga nenteekamu harvest nensonga paka wa mukuye nasanga kwaya ekooka neŋŋamba ntuuse naye omanyi kye nawulira jjukira nagenda negundi yange mu mugugu gwange ogw'omusajja musajja goyita omugugu era gwali mugugu kale nagenda n'omusajja n'omwagalwa wange kati yakuwerekera yagenda tayagala naye nga talina choice gwe mugagga nze mugagga nze ayogera ate anagenda erya nanagugulyayo omanyi sente eno bannange abalokole tukole tufune ku sente by the way okitegeera sente emala bingi bayibuli bwetugamba sente emala bingi singa saayina sente sebe oyo omusajja waliwo yatuukako wali olwasookera ddala nga bino saagala biwulira ku rediyo eyange mu nju eyange nga tayagala kuwulira njiri okitegeera naye nga talina maanyi talina pawe oli mu nyumba ya muntu kati okitegeeza singa nali muyiye tosobola giteekako ne rediyo yiye olondawo bibiri olondawo kimu ku bibiri either fuluma ennyumba ye tulemaganye oba ajjako enjiri obulokole buveemu akugamba n'okubugamba buveemu kubanga abo abantu baba tebakolagana na balokole onoonya ki eyo buli omwoyo guba mulala nnyo byennina okitegeera kati nange nali nsika nziza nziza wange actually egyo emyezi 6 gye namala eri namukubira nga ndabye ekisusse ebintu byonna nga bigoyinga down mabanja ganinga amabanja nemugamba omanyi lokoka kubanga emyoyo egikulimu they are destroying my things nangamba kale ekyetaagisa ki nemugamba kwatula n'ayatula nemwatuza pulira nenjatuza omuntu wange omukyusa kuba namubuulira nemugamba ebiriwo ngambiraba mugamba olina kulokoka tubeere n'omwoyo ogumu naye ebiseera ebisinga omuntu walokoka aba yeetaaga abantu abamu kati ngaabo abali strongly possessed baba beetaaga deliverance omuntu yenna walokoka sami aba yeetaagamu ka deliverance kalina okubaawo agobebweko emyoyo gyonna egibadde gimutuulamu egimukolebwamu strong man agobebwe ennyumba efuuka eri clean omwoyo omutukuvu akole ki atuule ayingire olwatandika okukola omulimu gwe naye abalokola abasinga we balokoka bamala kyova olaba babeera mu deliverance ne be bagoba tebabitegeera biki omuntu yenna nze advise omuntu yenna nga yakalokoka bwati kubanga ebintu ebitutambuliramu biba bingi yaleetaze n'afuna deliverance n'abagenda mu bufumbo abantu abamu kati ng'ofumbirwa nga agent kati abo abantu bwe bati aba yeetaaga okutwala mu deliverance
yadde Mukama yayogedde mugende basooke babasabire babagobeko emizimu actually awo wennyini oli ajja nakuwogera agambe nze ndi agent bali bantuma kino dduke wakitegeera naye tetumala gatwala ogenda okutuusa omukazi mu nju ng'akufuukira akayinja mu ngatto ng'otandika kwejjusa kirabika nawulira bubi Katonda teyayogera ebintu bwe bityo kumbe mubiri gwo gwe gwakola ki gwe gwayogera sitaani ye yayogera you know naye waliwo mutwola mu deliverance egyo emyoyo gya sitaani gyotegeerera nti ono baali bamutumye kukola ki kunzita okay bana emboozi eno mugifunemu ekyokuyiga temusenyuka busanyusi kya Farida yatusanyusiza sanyuka nga wooyiga kubanga wonna kyendi mu kulaba ekyakitawanya Farida kiri ekintu ekyo ate nga tuseba tukyogerako wano kiwe ebiseera singa oba oyagala kukyuka environment gy'olimu ezannya kinene n'abantu tosobola kugamba nti nze golava nalokoka saagalira ddala kintu kikwatagana saagala kyaki saagala balokole waloganze nalokoka nakyuka saagala ddala kikwatagana na mwenge naye ate mikwano gyo ginywa amazima gali nti oba bw'obeera mu kizibu nnyo obutagezesaako sitaani akulinda newe guba mwaka omulundi ogumu aba akulinda lw'olikwatako wakiri takuyita eri mu njaga n'akuyita eno n'akuyita eri mu sekisi osobola n'okugenda mu bbaala butuufu n'otanywa era nga go gaasijja kunywa naye okakasa nti nga we wagenze wookomyewo tobadde defiled ebintu ebyo by'owulira ebyo byenkugambye ebyasalanga ebigambo kubanga osobola obutanywa ovayo ng'oli defiled n'ovayo n'omuzimu gwo ogw'obwenzi bigulaba tukyatereera amaga buli kaseera so jukira bambala bubi batuula bubi so environment gye tubeeramu nkulu ate jukira n'ebyo ebifo baba babisaddaakidde you cannot just come in era nze nno nali mmanyi nyimiridde era nga mmanyi tewali kisobola kunsuulayo mweyo situation anti nali simanyi kati osooka kukituukamu kubanga waliyo abalokole bangi abalowooza bwe batyo nti ye tasobola you know naye munange never say never omwoyo omutukuvu yatuyamba ekisa kya Mukama kye kituwanirira mu luno lugendo lw'obulokozi actually Bayibuli egamba nti oyo alowooza nti ayimiridde yegendereze na nnyo aleme okugwa gwe wolowoleza nti oyimiridde ekirowoozo ekyo wekigira mu bwongo bwo wekapa tandika okutya tandika okwetiidirirako Bayibuli egambye etya oyo alowooza nti ayimiridde ekirowoozo yeekuume aleme okugwa kubanga ekiddako kiba kigo because wogambira nti nze nyimiridde bulati nno nze byali ebirowoozo byange kiba kigo nangamba nyimiridde newe ŋŋenda wa ogenze mu nkambi ya sitaani mwemuli ba agenti bonna aba buli kika okitegeera oli ajja buzina kwata mu ngalo nakudifayiringa mbugo ogenze buulira kigambo kya Katonda otuukayo n'okibuulirayo balumbye mu bbaala era nakanyanga bagamba nze ndi mulokole nga baseka kubanga baba manyi abalokole bayithawo kankusese abalokole bajjudde mu bbaala bakolayo ki bali mu kunywa basigaza Yesu ku mimwa gye nabalabira eyo era ng'omugamba nagamba nange ndi mulokole nze ku Sande mbeera ku kyaki nze nalokoka dda nalokoka mwaka gudde dda nga naye tafuuye bidde asula ntebe ebigambo ebimufulumamu naye nga ne Yesu amukola ki amumanyi naye nga tamanyi nti yagwa dda oyo amanyi amazima abamu tebamanyi kati nga nze situation gye nalimu naye abamu bakwatibwayo kati nze nalabira ddala nga okwatibwa osobola okukwatibwa kubanga nyina omuntu gwe mmanyi eyo mu nsi eyo ye yatuukayo ne bamuwa buli kimu kati n'okuvaayo bw'ati jjukira buli kimu kiba kirina okusaanawo kati buli woolowooza okitegeera kubanga sitaani atukwatira nnyo ku ebyo ebintu bye twagala
sitaani aba Mukama ayagala nnyo omuntu eyerekereza buli kimu amugoberere. By the way. And it's not easy. Kizibu. So, okomyewo emyezi egyo okomyewo mugenze mu church. Nakomawo ne nyingira mu church. I was so happy. Kati ekyasinga oba okunkola obulungi oba obubi. Sami nasanga eri abavubuka abajjudde omwoyo. Kyokka nzize n'ono. Nkwataganye. N'omwagalwawo. Ntuuka wali ntandika omutunuulira n'endaba ne ngamba bannange kiki kino. Olaba watomera. Ekyo ekigambo kinene ssebo. Okay. Olaba akumenya. Nga ndaba abasajja nga bali wali bayiri bakulukuta ennyiriri. Omwoyo ng'atambula. Ng'otunuulira ono ali bw'ati. Bigwa ddi. Nga tamanyi nansi gy'alimu. Eri nsi ndala nnyo. Ekyo kyakkola bulungi. Ne mutunuulira nengezaako okumusikasika. Ali wali atunuulira bambadde obubi. Alaba birala. Ono ng'ayimba bubi. Oyo ng'ayambadde bubi. Oyo ng'awunya bubi. N'omugamba gundi focusinga ku ebyo si bye byakuleese wano. Yalaba abali obulungi. Yalaba abakola ki? Naye nga byonna mbiraba. Naye I was happy. Okay. I was happy. Era ne ntandika okulowooza ne ngamba Mukama. Ne Mukama n'atandika n'okunsalira omusango. Lengera abavubuka. Oli mu kwonoona ssente ku bantu abatalina ki? Ng'abavubuka bali wano abajjudde omwoyo. Benkozeemu omulimu kubanga Mukama yatukolamu omulimu Sami. Kituufu. Nze yaŋŋambako nga ndi mu America n'aŋŋamba Farida, I refined you. Ebyo bye nabiwulira ebigambo munda munze. I refined you like gold. Kugana kuyisa mu muliro ne nkukola ki? Oli veso yange eri ennungi gye neeterereza sisobola kuwa muntu ng'oyo. Kubanga I was praying about it. Ng'olwo ŋŋambye naye ndabika nyina okusaba. Yadde ebirooto byonna byandaga buli kimu nga naye era nsikkiriza. Ng'olaba. Nga ndaba nakola kituufu. Nga ndaba I think there is no problem. Si wabi nnyo. Yeah. Naye kati mwamala ne mufumbiriganwa. Nga ani afumbirwa after all that ebyo byonna bye nkubulidde Sami naawe okumanya nga oliko akatuli mpozi ng'oliko akatuli ku mutwe. Nga kayisa. Toyinza kutwala muntu ng'oyo. Ng'owamumenya omutima. Munnange nga ntuuka ku kyaki ate kyasinga n'okunkola obubikana kankayiseewo nga ntuukewo omusumba. Bwe natuukewo omusumba ng'agamba tusobola obbagattagatta wano mangu. Kyokka muntu mulese kumweggyako, mulese baŋŋambe. Nali mulese bamusumba ŋŋambe, okufaaminge. Tebisobola kugatta. Okufaaminge ky'owulira. Musumba gamba atya? Tusobola bakolerayo wana embaga y'amangu embaga nno sinzibu naye bambi simunenya kubanga yali yakatulaba ndowooza nga alowooza omukwano gutusaza mukamu. Kumbe nze noonya wenzirukira noonya muntu anjijja ku lujegero olwo. Okitegeera? Nali noonya muntu anzijja ku lujegero olwo. So kati omusumba wajeemeredde eddoboozi lya Mukama. Yali tamanyi bambi, yali tamanyi. Abantu abasinga boogeza ayogera according to how they feel. Kubanga yali tannanda aba yali badde anziza nabbali kumbuuza dani okwogera ebigambo okitegeera naye abantu abamu bakozesa oluusi magezi. Nagamba ki according to ngeri gye mbalabamu mwenna mwaka mulabika bulungi kirabika muli ready okufumbirwa ndooza gye kye yalaba. So mwali muti. Netwali tulabika bulungi ate nga tulinamu tetulabika bubi. Ate nga naye mutaddemu ku ssente muyimusiza nyirira. Labiseemu bulungiko ino. So naye nze nga noonya wenzirukira. Onoonya w'okiteera. Onoonya we out. Yeah. I was looking for. Olwo mugamba brother. Era omusumba namugamba. Ne mugamba ebintu ebyo sooka obireke. Mmala okugenda mu America. Nze nga mmanyi neetaaga kuwewugulamu. Nveewo ko ndowooze bulungi kubanga ebintu ebimu woba olina omuntu bw'atyo you can't think.
abakuvuga speed wakulaga kino wakulaga kiri wakubuulira ebigenda okubeera yali ayina gundi y'embaga abagenda okujja abagenda okuyimba gumbaga ya ate nze nali nakyawa bino eby'abantu abo ba celebrities ng'ate ye abalimu nnyo nga be bagenda notuyimbira pulaani y'embaga agirina yalina vision yalina vision yalaba maaso yali alaba maaso ng'agamba embaga yaffe egenda kunyeenya ebitooke wafiirwa omusajja saafiirwa omusajja nawona sitaani nawona sitaani kati ng'olwo mugamba bulaza tulemaganye mpulira siina birero wano bitamu nkugambye n'amaanyi agasaba gennyini nali sikyagalina amaanyi gali tuba twetaaga okukola ebintu obwa Katonda you need power kituufu okukola obutuukirivu you need power oba obulabaawo naye ng'ogenda obugulabinga tosobola oba okiraba ekibi kituufu ng'oliawo olaba ky'olimu Pawulo yagamba nti kyenjagala si kyenkola ki si kyenkola omubiri gw'onfuukidde omubiri n'agamba n'okuŋŋamba ani anandokola anzija mu mubiri guno ng'omubiri gumufuukidde akayinja mu ngatto omubiri guyinza okufuukira akayinja mu ngatto nga gwetaga yagamba I punish my body every day oyina gukuba guteeka wansi gukusaba kino gukusaba kiri you know oyina gubeera nga oguteeka wansi omwoyo omutukuvu oba omwoyo wo oli omulamu eyalamuka wakkiriza Yesu abeere nga yakola ki yafuga kubanga oyo omwoyo awabulamu omwoyo wa bulamu bwe butagwawo omwoyo you know mulamu naye buli wokulembeza omubiri gwo gusigala gulwana jjukira gwe guludde kati mu nsi gwe gukumanyi abeera ng'oli omuntu nga akumanyi obwavu bwo buli kaseera aba akujjukiza ogezaako okugaggawalanga ga gundi eri tajjukira you know awo tojja kuyitawo kati gwe mubiri gusigala gwo gulwana gwagala kuzzaayo eri gye guwulira ki kati kiri gye tuli ffe okulwanagana nagwo oludho si ffe abalina okulwana twetaaga omwoyo mutukuvu twetaaga ekisa kya Katonda okutuwanirira anti kati awo nkutegedde yes kwambadde neebuuza lwaki tokera ku makya n'omugamba yitamu namala nenkeera nenkyogera wafuna amaanyi tetunatuukawo awo tugende mu maaso kakati nvaawo ninnya ngenda mu America oddayo ya nagenda mu America nagamba kankyuseemu kirabika UK teri mikisa gyange yes jukira natukayo n'ensiraana ate ng'edde gye nafuna ssente luli nga kangendeko mu America nsooke ndye kuswaga lyeryo munange nga ngenda nga no amanyi ngenda mutwala mwentuuka eyo buli kimukireera mutwale ng'ali wali aliisa butita papa ekintu kye yakifuna era ng'agamba nze ekyapa kinalonda kiri mu mannya era ng'agamba nze natuuka namala temulina kye muŋŋamba ng'ayina eŋŋombo ze zize ezimu saana zoogera wano nga naye omulaba yatuuka ng'amalala galinnya gali ag'obwavu gonna ne geegatta mu kubaamu n'akasente jjukira kati avuga ne ku mmotoka namutwala n'afuna pamiti n'omulekera nemulekera emmotoka n'afuna pamiti nemulekera bizinensi n'abeera nga yabirwaninga nga takyalinnya ku ttaka n'ennyumba tasasula asula wagonda olizijukira wabapangisa yes nga yabasigaddemu bwe bavunamira Land Road kitaavume buli kiramu munnange nga nkola ki nga nzirayo mu America nga ngenda nga mbeera eyo ekirungi omulimu gwe nafuna gwa ku church nga ntandika ate kuyingira mu bintu bya mwoyo ate omukwano tegwagenda nga gwesalako mpola genda nga gwesalako mpola
nga bwensaba bwenyingirako ate buli wenasabanga nga ndabira ddala nga ntandika okulaba emmotoka yange sebo nga buli lunaku ebeera epakinze ku bbaala anti buli lunaku alina okugenda mu bbaala. Oŋambye takola waddayo ebweru kati nga zanywa azijjawo abeera oli omulimu gwe gwali kusudiya bagagga nakugambye yalinga abeera mu bagagga abeeramu abo ba celebrities kusudiya n'afunawo ezo atuuka wali n'afunayo 5 no namwayo 5 oli namwayo 2 nange kati ate yali ali nange nga abeeramu ne ssente mwayo 10 mwayo 2 ne wali wasolooza nga manyi okuyisaamu nga buli walaba essimu ye ng'omanya olina ngagamba my baby sooka oyogereko n'ono awakana najoogebwa namanyiirwa mugamba nyina ekintu kyange ebweru nyina bebi wange amba bano bakakase yogera nga yakuteeka byannaku sadi bino byannaku omukazi omukulu nze nentandika okukola ebintu ebyekisiru naye nga binnuma nga mbiraba waswazi waliwo namugana nemugamba toddangamu okunkubira nga oli mu bbaala kubanga nga wakubira nti obeerawo nosekaseka ebyo plastic smile nosekaseka ajukira kuteeka ku live nosekaseka omala okusekaseka abali awo bonna bonna baagala byakunywa no endinga up ng'owereza emitwalo 10 gyonna gigenze shwi bakoleko balage amaanyi bakoleko bano mbagamba oli ogenda mukolako otya ono ogenda mukolako otya soko osindikeyo awo 2 ndoza nga bagamba ngenda mugamba asindike oli omuntu wange bana era ave enyuma seka balida lave enyuma seka oli boolaba kakisami yo wali ogudde ku kigogwe bamu ebyo sami wali ogudde ku kigo nyino banga nagwadda emirundi mingi kati otuusere ofunye n'omulimu ku kyaki sigiwakoma obeera ennyo mu bya Katonda yes lave eno gye yakoma okubeera nga ntama n'okulaba ate nga bwe tugenda ku video tusabe omanye okusaba nga bambi abakooye jukira kubira ava mu bbaala ye time gyafuna abakooye era mubeera ku video n'osaba nga ye yeebase nga amanyi okufuluuta n'engoba emizimu bannange nga njigoba live awo wali mukyala ali supportive I was supportive era singa mukama yaŋŋamba nti yoyo I would have naye munnange mukama yamugaana mukama yamugaana atya kubanga si ye yali amuleese mukama agaana abantu bayirawo olaba mu kitabo kyani Samuel yagenda mu nyumba yaani ya tata wa Dawudi okwanointinga kabaka mukama yamugamba kwata amafuta ogende mu nyumba ya Dawudi gye nkutumye nonze eyo kabaka naye teyamubuulira kabaka ki Samuel n'akwata eccupa ye y'amafuta n'agenda watuukawo omuvubuka eyasooka okujja baali bamuyitaani Eliabu I think mu nyumba ya Yese yes omuvubuka eyasooka okujja I think yali Eliabu Samuel n'agamba ddala Katonda wabula olonda ng'alaba ekiwago ng'alaba anyumira obwakabaka agenda kutuula wali 6 paaka ng'alaba ekisambi kyekyo nange mbalaba yo batira okuvuga okitegeera musisande nyina wanu paaka yeze mukama yeebyo tabikola ki tabitunuulira ogendayo ne wanu paaka yo n'akuyiwako amafuta okitegeera kati n'oyo wanu paaka watuwandikize
Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Mukama mbadde nkugirayo nti Mukama agaanira ddala abantu ono gwe basimba era gwe toleetanga omusajja n'ogamba nti Mukama tasobola kugaana muntu gwe nnonza asobola kubanga gwe toyina magezi gasobola tomanyi na pulaani ya Mukama ku bulamu bwo togimanyi kati oyinza okujja ng'ozunga n'omukazi mbulwa kubanga alina hips alina akabina alabika bulungi ayogera bulungi n'ojja ng'ozunga naye Mukama n'akugamba muganye wali firimu kati n'otwala n'owaasa n'atuukayo n'akufuukira akayinja mu ngatto n'otandika okugamba bannange Mukama oba nawasa kiki kino okitegeera n'akutulugunya all the days of you ng'omanyanga ng'otandika okugamba God hates divorce gy'akoze baagasse ahatinga eri gy'agasse naye eno gye mwegasse gwe gy'olabya akabina n'ogatta ne mwegatta tabiriimu era yagisanyukira kubanga tayagala mwana we gwe kugenda kufiira mu divorce bakukubireyo amasasi oluusi omukazi agenze ayenze bazze bakubye amasasi ayina abasajja bazze bakukise Mukama tasobola kisanyukira ekyo kulaba mwana we ng'abonaabona era ekyo nkyogera n'abamu bagendaga oyogera ng'ani njogera ng'omuntu amanyi ebyawandiikibwa n'amanyi ne Katonda kubanga Katonda hates divorce yes kubanga divorce yeruma obanga akufa kubanga kufa naddala ng'omuntu obadde omwagala nnyo ate n'ekirala ekigenda okuleeta divorce mu maka g'abantu Katonda bakkiriza okubeera bonna kubeera omukazi atuuka mu bufumbo n'ayagala nnyo omusajja n'eyeerabira Katonda n'atandika mumusinza nga walinnye abulako mbawo omwami yadda azze mu kifo Katonda ayagala nga omwami ye head Katonda ye head omwami n'addako naawe n'okola ki era waliwo n'abasajja nga baagala nnyo bammami obwo obufumbo bwe buba tebujja kukola ki eyo divorce era obajja kubonaabona paka so kaliko oyogedde kaliwa nti ekituufu kiri nti Katonda hates divorce yes era tajagalirako ddala kubanga obanga afudde naawe kennyini eruma naye eyo gye yalimu okuva mu gye yalimu yes sebintu byammwe temubimuleetamu oli ava eri yakuwa n'ekikazi kye n'ekisajja kye atuuse nakizaddemu abaana 5 kitandise mutulugunya mu kifo ky'okuva mu bufumbo awoza God hates divorce naalivuddeyo naye God hates divorce bagenda kuttirayo tukuziike obulamu bugende mu maaso ekyo kyennyini ekisajja kiwase okitegeera by the way era oluyitamu myezi gijjo nga yawasa so kubanga ekintu kyonna Mukama kyatagasse Mukama puzzle ffenna tuli ku puzzle kasita ogenda mu longo puzzle ne wozaalayo abaana 20 Katonda ayinza okulondamu omwana gwakozesa kubanga aba ye Mukama akozesa buli kimu okitegeera naye enkwatagana naye mmwe abatagiriimu oba ogenda kufuuka marriage eba egenda kufuuka prayer request omwami afuuke nga osabenga nga bw'ayenda osabenga nga bw'akuba osabenga nga kubanga toli mu
puzzle yani oluusi mujja nga ne mwegatta babiri nga ng'ona musajja mulokole nga nannyo wa nnimi naye n'okubanga it is wrong temuli compatible atuuka eyo n'akyuka n'akyankalana kubanga tali waayina kukola ki kubeera kati ekyo sitaani kyasinga okwagala era ye strategy gyasinza okukozesa okudestroying ensi eno ekituufu ako katuufu era nkakutte nnyo amiina Farido n'omuntu bw'oyogera obumu obwogera abamu kuffe ne butwejjeereza kasa kuuno siffe abakoze eki simu abakyogedde kubanga amazima oli omusanga yakwata ekkubo n'agenda n'afuna omukyala we mu bbaala ne beewasa nga sina mulokole ne beewasa kakati we beewasa ofumbo ne butabuka n'omugamba naye omusajja olumu akugirayo nejjambiya lwaki tovaawo we bagenda okuttira nalyoka kagamba nandivuddeyo naye ndi mukyala muki mufumbo mugatte katonda akyawa ki divorce ekibuzo katonda yabirimu mu bimuteekamu actually sitaani yaba ayagala okutta kubanga ye omulimu gwe kutta kubba na kuzikiriza kasita omukyala yakyogedde bujo abasajja ebabyogera wano ku seeti bagamba ffe tuli mubiri webale kakati otuuse mu America ofunye omulimu ono yeetegeka jukira amanyi essaawa yonna ayitamu ssaawa yonna buli kimu kiri bulungi nze kyenakola nga mbeerayo naye nyina omuntu gwe nalabanga ku seeti nga mukama ŋŋamba nti oyo ye mwami wo neŋŋamba ye ate nyina omusajja wali ku bbala ate eddoboozi lino livaawa lya sitaani olina gw'olina kati kwe kwebuuzaako ku sisita wange ne mugamba naye lwaki kyokka nga naagalooto gaalingawo nga mabi naye nga sigafaako nnyo kubanga ebirooto bya contradictinganga n'omuntu ono ng'omulaba bambi talina tabbu biki naye ng'ensi ey'omwoyo ekulagaku kirala yes kati nga kizibu kyakukkiriza naye muli mutima nalinga mmanyi ssaawa yonna kijja ajja kugenda naye nga simanyi atya so nga nebuuzaako ku one of my sisters nga mugamba waliwo ekintu bwekiti nebwekiti nagamba twige tusabe kubanga mukama is not a god of confusion kitegeera tusabe munange we yatandika okusaba we twatandika okusaba nsasooka kumanya kulaba kikiriwo actually nasooka kulaba najja nankumbi awo ewaka nga waliwo omusajja afulumye mu nnyumba yange waliwo ennyumba eri waggulu waliwo omuntu afulumyemu nga naye ayambadde akasaatisaati nga muwanvu ng'alinga ono omwami gwe nalina naye ng'alaga nti muntu yafa mufu nkagamba mu kirooto omanya mufu nze nali awo nga njera lujja ntereeza najja nankona kabina nga naye mwami wange nempulira ennaku neŋŋamba mbeera ntya n'omuntu eyaffe edda toseeka bino bikaabya nandikaabye naye ekyo nno kyali kirooto ekirooto ekyo ne kinnenyamiza neŋŋamba naye nzijjukira ewakaawo ebintu byafanga sami oba oliawo mbw'oli omupangisa simanyi gundi esinki ya blockings oba oliawo septic yazibye oba oliawo septic yabomos buli kaseera nga ndi mu ku repairinga nga buli kaseera ndi mu kuyiwa sente oba oliawo sinki zamenyese oba oliawo simanyi waliwo eyakubye ejjinja ku ndabirwamu oba oliawo n'omupangisa yavuddemu okitegeera ng'ebintu biyiika kumukumu neŋŋamba enough is enough kati ate nga buli kimu ekivaawo manya nti ono I used to know naye nga nkimanya eri munda ndowooza nga omwoyo omutukuvu ampa ki nga nkonfaminga nti akuwa obubonero oli the problem is that man kati mu kirooto ogenda olaba nga baawo mufu wali
omuzimu gwakuwasa omufa batafuuse muzimu kati omuzimu gwali gukuyina ng'osula nagwo kirooto tetwali totwebase nali njeera naggambye nga naye oli afuluma kati waki oyongerezaako togattamu kale nsirise ekyo kisooka okirwa indicator esooka ogira sisita wange naye n'asaba naŋŋamba nalabye ng'omuntu ali nga waliwo omuntu nga naye ajjudde ekivundu n'enswera naye ogwo gwali mwoyo gwa kinene twakitegeerako kubanga nze nasamirako ku kinene buvidiyo bwange buli obukadde nabyogera nasamirira nga ogwo omwoyo ogwo ogw'okufa ogwa kinene ogwo kati ono we yabyogera sisita wange naŋŋamba nyina nasabye naye nga sikulaba nga ndaba ogwo nga ndaba omuntu omufu nga naye aliko enswera mpitirivanya nga tosobola namulaba ajjudde enswera njereere ate gano agaswera g'omuto oyo ago aga bbulu ago ganene naye nze namanyirawo ne ŋŋamba ono kinene naye woono nemumwejjako nze owange namugoba dda neŋŋamba ono nomanya kinene wa patana si wange ateekwa kubanga woono owange namugoba so era namugambirawo oyo si kiwange oyo woono kubanga yali yanyumizaako sitore era nga zeekwasa ku kinene ng'aliko omwoyo ogwo nno omwoyo gwe gugaba ogwa celebrity ogwo abantu abasinga ba celebrity gwe basamira abo abantu kubanga kinene kabaka yagaba fame abasinga bali awo era bagamba ogwo gwe mwoyo ogw'obugagga naye sitaani omanyi mulimba akugamba nti gwe gw'obugagga naye anti eri mu nsi eyo ey'ekizikiza ate gw'olina okuyitamu okubeera nga obeera olina okugutereeza ono nga teyalina sente ani ate yali agutereezezza wadde gukuliko ate olina okugenda mba ogutereeza kiringa okubeera n'omwoyo omutukuvu nga naye tokuŋŋaana tolina ki tomuwulira tokola ki abeera ddoma abeera awo nga naye kiringa kati ako kagundi ako akaani bakayitaani tekalina kye kakola naye weekali until you put and activate kansigale wendi sigala wooli wano wewasinga kaŋŋumire wano wano wewasinga kubanga eri birimu okusaddaaka birimu okutta birimu okuyiwa omusaayi birimu okunywa omusaayi olonywedde ku musaayi saagunywako naye yenakola ki nkyabijjukira tuveeye sami tonzizaayo ayagala ebyo byonna agende mu vidiyo tukomewo wano kati okakasizza nti olina muzimu yebba gera maaso nategeera nti ogwo omwoyo gwe gumutambulira kati yali akinyumizaako tu ate n'ekirala yambuliranga ebirooto bye yalinga afuna yanyumizaako nti yafunako ekirooto ng'ali mu nnyumba yange nga naye yonna ejjudde envunyu nga yeebase mu nvunyu omanyi wakati ogwo omwoyo gwa kinene definitely ali mu bwakabaka bwe so naye kati okimanyi byoyogera liwa babirootaawo abakulaba beetereeze kulokoka solution kulokoka teri kugenda mbu omugyeyo wabweru oli yasiraana dda tolina kyosobola kolera kinene lwaki bamwita kinene anti munene yeeyita munene munene oli munene big size tugende mumaaso oli munene nnyo n'abasiraamu gwe basinza towulira nga bagamba Allah munene kinene kisota kinene eyo tetujja kugendayo pozi wona oba oyagala tugendeyo olulala nja kudda tugendekeeyo tuyitireyo katonda waffe munene naye nakiri kyeyita kinene omanyi kiri kicupuli
eva kiba kyagala kubeera nga kikatonda. Kwa kimanja okubuuza ndi wala nabagera Katonda. Era Katonda munene. Oli Katonda abika ensi yonna buli kimu yakifuga. Naye waliwo nekino ekyefuula ekiki? Ekinene. Kiduplicate. Ekyefuula nti buli kimu kyakyo. Okitegeera. So, bazi tubaddewa? Tubadde wali. Wasooka n'oloota? Yes. Ng'omufu ye bbaawo. Sister wo n'aloota ng'alaba kye yaloota n'okitegeera nti muzimu gwa kinene. Kati we yamala ne tubeeramu ne tukontinue ng'oba twasaba n'okusiba ndowooza I think it was 9 days oba 1 week sikyajjukira bulungi. Naye bambi n'abeera nga asaba ne tusaba ebirooto awo bingi bye sijjukira bulungi. Naye ekirooto ekyasinga okunyiiza nakivaamu nga mpulira obusungu. Kale nga ngamba Mukama lwaki kino wali kirese? Kubanga olwedde nali mmaze nga ntuuse nga manyi tesikyasobola kubeera naye. Nali nzikiriza okitegeera ng'olwedde ye agenda ng'agenda ng'abulako obubuuzi kusindika kubanga amaanyi nali ngafunye. So nga naye ali Kampala tamanyi. Ali Uganda. Anyumirwa. Atambula. Pulaani zigenda mu maaso. Naye nga takyampuliza muganze ndi mu kusiiba ndi mu kunoonya Katonda. Tokyataka sente? Kasente namuwangayo justice ng'omukozi era. Kunywa ku bbiya. Kukola ki ez'abapangisa okwo namugamba twalako 5 oba twalako 10 bwotyo. Kitegeera kwa nalinye n'omusasula. Munange nga ngenda ndoota ekirooto ssemalooto. Kali kitya? Mba ndi awo nga ndaba baleeta abasirikale nga bakutte nga bwe banakwata bamalaaya ku street nga bangi nga naba baleeta nga babaagala kubateeka mu underground prison. Prison yali yali wansi eyo mu ttaka. Ajiba bayingiza? Yes. Nga waliyo negundi nga wano oyingira eyo nga underground. Prison cells? Yes, nga waliyo ne prison gundi cells nga waliyo ne gundi. So ngenda okulaba abantu nga bampitako nga babampisako nga ndi awo nga ntunula nga wonobeera ku police station. Ng'olaba bayisaawo be bakutte. Be baleese idol, be baleese ki, you know? So baba bampisako ne ngamba ono muntu nga nninga mmanyi. Nendabamu omuntu gwe mmanyi. Mwaba abasibe? Nga yambadde ebintu ebiringa bano abasajja abakazi abasajja abalinga abakazi bye bambala. Ataddeko kiwiivu yenna ngalinga mukazi. Oyo omuntu baawo. Yali bba wange. Kati ngenda okulaba omuntu ayitawo nga naye nengamba ono omuntu nga ninga mmanyi. Nga yambadde kisikaati kiwanvu kuganga yekozeeko yebidudde ng'alinga abasiyazi. Ngamba ono nga ninga mumanyi nenkolamu bwenti. Ngenda okulaba nangamba yenza obadde ogamba otya. Kyokka nga birino byali birowoozo byange kati omanye mu nsi ey'omwoyo. Ovuga sipiidi. Ensi ey'omwoyo ayitawo mube babayisaawo olinga alaba golmanyi gwe mmanyi nga wonoolaba Sami omutwe nga gulinga ogwa Sami zino enviiri zino onseetinga Farida bannange zino enviiri zino size bamugamba osalako zino size bakuba buli kaseera noga yono nelokanga neggongo nga lyeryo noga ono Sami Sami n'agamba obadde ogamba ki yenze omusajja yakyuka waati ng'olabira ddala yeye ali mu biganduula. Ndoza Mukama yali ayagala mundaga nti yeye kuba yali agenze yali ampiseeko naye nga nsigadde neewunya ono muntu eyo badde olinako onnyonnyola kati wali oŋŋambye mu spiritual wali olowooza ng'ayogera mu nsi ey'omwoyo teba nnyo kwogera waba ebirowoozo by'oli amanya
kati walowooza kugamba oba muba mwogera nalowooza ono omuntu nga mumanyi nakuddamu muli munda nga ntunula olaba mumanyi naye nga nanziramu nakyuka naŋŋamba obadde ogamba otya yenze aho kikyogamba kiki ate nga mukalu omanyi bano abantu abakalu oba ŋŋambe ngaani kija kwogera mannya g'abantu bayinza abo abakalukalu omumanyi ng'akoze na kano kiki obadde ogamba otya mukiteeteeyi kye yenna ng'alina n'amabeere nga yenna tatege olwo gwe bagamba obadde ogamba nasigala neewuunya nasigala nti kijja kitya kati muli mutima nendowooza neŋŋamba naye kijja kitya omuntu ono okubeera nga mukazi ng'omanyi musajja nga mmanyi omusajja ono alina ebintu wansi eyo okitegeera ebyabasajja kati nenkyebuuza era munda munze atuuka nga wali maaso nambikkulira laba kino si kyobuuza obadde oteesa otya kati kikyogamba nkulaze kati ondowooza otegedde olaba ki ate nga waliwo kintu nga waliwo obuntuntu oba nga bulimi oba buki nga tewali kantu ku kintu kyemmanyi nga tewali kati nasigala neewuunya neyebikka n'amala ne bamuyingiza nga bamugamba come on nga bamanyi abasirikale yingira tatumalira budde bamuyingiza ne balookingawo olukijji kati nensigala nga ngamba bannange mumugambe emmotoka yange yagimpemba ebisumuluzo because ojjukira ebintu byo yes nga ndaba ebintu byange nabyo bigenze wabimulekera awo wenviira mu kirooto sana ate kiri ekirooto tekyali na rio kirooto kyali rio omanyi okuggwako wansi bwoti nga seebase deep kubanga wenadda engulu natunula butunuzi bwenki ngamba yi mukama why lwaki ondeetedde ekintu bwekiti lwaki nze kino waali kireseeyo waakiri kitegeera kino waali kirese kwegamba kyali too vivid kyali kikyamu nnyo kyali kinene nnyo nga kyahatinga nnyo kyankuba nnyo munda okitegeera kubanga oluusi nalinamu obu questions nga naye sibifaako naye nawulira bubi nenkabamu awo katini nga ndaba it's bad nemmala nenkola ki nemmala nenkola ki nenkubira sister wange nemugamba muganda wange kyendabye sabiraako kubanga kati nyina okulaba engeri gyenfunamu emmotoka yange I was worried about my things kati nga manyiyo okugenda agenda naye emmaali yange nentandika okupulaninga nentandika okusaba nga wensaba mukama ampa amagezi on how to separate on how to go about it approach entuufu kubanga ekintu ngaekyo kyangu kumala gava ku muntu nga abadde talina kyakoze mu physical yes era omulokole nga tonnafiirwako bintu nga abamu bagana n'okutta abantu be balina because balungi ku bo bambi naye it takes God's grace okuva ku muntu oyo kubanga obutuukirivu buli costly bulina okulekisa byonna oluusi olina okuleka byonna byolina mu nnyumba n'ogamba nga byebikutte ng'oli omusajja yeyabikugulira ogamba namugamba nti tojja okitegeera buli kiri mu nnyumba kikye ennyumba yagisasula oba ye yagikugulira okitegeera ng'ogamba ngenda kutandika omugamba otya nti sikyayagala okitegeera kati ebintu ngaebyo bituboundinga kati nzire mu bulamu it takes God ate it takes ebintu ebisinga olina okufiirwa byonna ofuna ate byonna
kubanga oluusi oba otunuulidde bino ngolowooza ogenda kufiirwa naye ate kyoba ogenda okufuna wali ekisinga lwakubanga wano oba tokiraba naye Mukama aba akulinze otaking that step. Take that bold step. Ogamba oba nsigalirawo oba nsula ku street nsuleko naye todda mu kibi. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekibi kikostinga. Ekibi okukivaamu manyi obutuukirivu bukostinga. Abamu twaleka madiini, abamu twaleka baki bazadde. Omuzadde n'akulemerako n'ogamba ku Yesu nekino n'omuzadde n'omugamba kantwale Yesu wange, kubanga Yesu agenda kuwa obulamu obulala. Omuzadde agenda kufa akulekewo, naye Yesu tagenda kuva mu bulamu obwo, you know. Ate wona omusigala kate naye kiba kijja muyamba mu maaso awo. Yes. Ng'omubuulidde enjiri ng'alaba obulamu bwe bukyuse gwe yagobaganya, ng'alaba ovuddemu gwe yali tasuubira, ng'alaba okoze ebyamakulu gwe yali tasuubira, agenda okanga akomawo nga ga mwana wange nsonyiwa. So it costs. Obutuukirivu it costs bannange. It costs a lot. A lot. Era it costed me. Oyo musajja nabwakera ku makya, actually twali tunyumyanyumyamu awo, oli otya, olwo biri byonna biwedde. Nsabye ndi kati kiriya. Tuba tuli awo, oli otya, oli bulungi, kubanga yankubiranga nga mukoowu. Mwawo waki okubye? Nkoye, konza lwaki onkubidde? Olinga tukiriza omukolo nti olina okunkubira, nze tobeeranga ku pressure nange, nze mbeera n'omuntu saagala pressure. Do what you want to do, I do what I want to do. Nze I'm a very peaceful person, saagala na muntu ayingira mu mirembe gyange. Ate saagala muntu alowooza nti ali ku bunkenke because of me. Kubanga njagala nnyo emirembe, ate mba njagala naye agibeere najjo. Exactly. Okitegeera. So munange lwali lumu nga tunyumya, nangamba ye ennaku zino tocha muka. Actually nasooka kusazaamu bino ebya sex online ebyo bya videos. Simanyi ndagaako ku kino. Toli mukyala wange, ate munange wamuleka mu nnyumba yo. Okitegeera byali bikola luli, naye ngenda kasitotandika okusembeza Katonda. Agenda kulaga ebikyamu by'olina okujja mu bulamu obwo. Munange nengenda nembisazaamu ne mugamba omanyi tetuli bafumbo, I'm not doing that anymore, I'm not interested anymore. Ekyo nekisazaamu. Kati wenakireka n'abeerawo ng'oluusi ayinza okwetega kubira vidiyo n'atandika okwekozaakoza, naye ngamba nabirabye eddanze. Mba nabirabye nga that is a no goes on.
you know chapter nasalawo closed kubanga bino ebintu by'obutuukirivu sami kumalirira olinga nawasuula akanyeebwa tokola ki neweyeekutamya tokola ki totunulayo oba tunulayo mugambe yimuka vaawo genda kiki kyogezaako okukola you know so bwento bwe nali nentandika bwento mpola mpola ate awo wenayingira mu kusaba wentuukira ku conversation eno tuba tunyumyana nga kirabika nno tokyanjagala wankyawa olaba kati wenkuyita simanyi bebi simanyi biki tokyaddamu onze era nakukyawaawo wetwatandikira laba yennyini waleeta gaapu mwotandikira yankubira paasi n'otandikira awo nemugamba kituufu ekyo nakukyawa era ye tayimu etuuse wawule Farida nzikiriza oddako tutandikira awo okoye kuba ndaba by the way kubanga era n'okuvaawo ate tukyayinayo anadaki emboozi ndaba ya ssaawa endala ng'emu oba bbiri emboozi yekyali nkubamu akafaananyi mbadde ndi mu byakusaaga n'omwagalwa wange olabika wankyawa nsuubira ajjako nga munnange ennaku zonna onkwataganya ndi bizze nga luli bwe nakolanga nankuba bomu anti nakukyawa kati ebibuzo byebijalo oziremu oluddako afuluma atya kuba wamuleke nga buli kimu yakikontrolinga mujjamu otya akkiriza atya mwevuma temwevuma mwerangira temwerangira awo kyoba omanya gaali maziga meereere sebulirako bantu abo tujja kuddamu bannange mbaagala nnyo kansuubira emboozi eno enabakolamu omulimu nkimanyi abantu bangi abayita mu lugendo luno lwenjogeddeko naye nsaba mukama nsaba mukama abayambe nsaba mukama abavuunuse oyo mukama eyanzija mu kibi oyo mukama eyansitula nze yali agudde nsaba abaddemu abasitule nsaba abayambe nammwe mukama oyanyambye oyantuusizza wano oyansobozesezza n'okwogera bino kubanga nze sibisobola naye omwoyo yatuyamba mukama yatuyamba naawe nsaba akuyambe gwawuliriza teweekola ki woba olina kyoyitamu ng'ekyo manya nti obutuukirivu bukostinga obutukuvu n'obutuukirivu bukostinga ate tebakugamba nti you can't be kubanga bayibuli etugamba be holy kubanga katonda naye ali holy tasobola kugamba nti be nga you can't be kubanga abamu bagamba you can't buli omu akola atya buli omu mwonoonyi buli omu ki you can we can be holy nga tutambulidde mu yenge ekisa kye kituwaniridde ate nga tanffe twewaddeyo era tusaba mukama ebirowoozo byaffe choices zaffe families zaffe byonna bi aligning wills zaffe ebyo bye twagala okukola obufumbo bwaffe abaagalwa baffe buli kye twagala okukola nsaba ki aligning bulungi n'okwagala kwa Katonda ne papasi ya Katonda kubanga we tutakola bintu ebyo ojja kubanga ajjuza puzzle emisingamu ennamba ezimu ate ojja kusulawo tosobola so tusabe Katonda atuyambe tualigning with his will tufune abaagalwa nga beebo tuzaale abaana nga batukuvu bajja kusinza Katonda emirimu gye tuba tukola gya aligning n'okwagala kwe kugamba tukole ebimusanyusa kubanga ekyo kye kisinga nayo musanyusa ng'abaana be tali kisanyusa sami nga kubeera na mwana ng'akola ebyo byokola ki byoyagala kisanyusa kisanyusa so nammwe kyembasabira naffe kyetwesabira sami mukama atuyambe ate mumanya ajja tuyamba omwoyo omutukuvu tukwebaza olwa sheno tukwebaza olw'essaawa zino zetutudde simanyi nammeka ebigambo bye twogedde mukama bifukeko amafuta buli abiwulira abeere blessed abalina bye bayitamu nga byekwasa ku ebyo bye twogeddeko bafune amaanyi agabivaamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tufuneyo ku bujulizi obugasa
Katonda waffe omulungi tukwebaza ekitiibwa n'amatendo bibyo Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu tusabye. Amen. Amiina.